bajja kudda mu balongooseewo bajje mu clothes kubanga we walina okubeera dialysis kano kabi si kabi but kaliso infections kabi kalwaza tekaba very clean ate nga ko kano kaba kali okay atwogere ku in terms of bills azikuyisa zitya zintwalaganya naye sinakyakukola nga womanyi I try nengenda nange neeyotera kunsanga neeyiya naye nga kati concert ezisinga nguyire ge mazima kubanga abantu okuntimba kati si kyangu omuntu alowooza okutimba Evlyn omulwadde alowooza Evlyn ayinza okulemererwa so concert ezisinga ntemererwa kuba ekisinga ekirungi tewali yaŋŋanya kukola ngenda nenkola ansigiriza nenkola abantu bampa kasente nga mbeerawo kubanga ko bambi badde bakampa okay so mu ddwaliro bw'obeera oddayo because ani akuyambako ngendayo olwokusatu Sunday oluusi ngenda mutabani wange most times waba wali okay watali oluusi ngenda nzika oluusi some relatives oluusi friends ebityo atwali tulina enteekateeka y'ekivulu obuki basazaamu so tetunaba kumanya nteekateeka ki endala eddako twagala okukola ekivulu ekyo naye nga bwomanyi ebyekivulu tebiba byangu babyakuteekamu kasente ate akasente konna kaali kafudde so kati tuli mu gezaako kunoonya basponsors biki batuyambeko tudde muteeka ekivulu kibeewo naye nga kyo kyakubaayo tujja kubaayo bwe tukkiriza Katonda so baali babaliyiridde kuba twali tumanyi twategeerako nti nno mugenda mu kooti babaliyiridde ebintu nga bwebimanyi gye musango gye guli tutambula mpolampola naye tetunnamanya kigenda mu maaso so kati nga Zubairi family eriwa wakati w'obulwadde bwo n'engeri gy'okuzannyamu kuba kati tokyazannya Zubairi family embeererawo bwebesobodde kuba era obimanyi ennaku zino ebintu si byangu but bwe basobodde bannyambako oluusi bantwala mu ddwaliro wamba neetaaga entambula okay bantwala mwami bosi oluusi anona oluusi mukyala we oluusi yena abasobodde enteekateeka ya kivulu senga buli kimu kiba kigenze mu maaso akyakubeerawo ddi siyinza kugamba nti ddi kubanga sinafuna nteekateeka yakyo ntuufu wabula bwe nnamala oteekateeka njakwogera okay twogere kati ku mbeera gy'olimu obudde buno abantu akasente kuba ko kyakeetaagira ddala kasente kuko abantu era bengenda nenkola just abantu bampaayo bekwano bange bampaayo ebira bwe bityo naye nga tewali watuufu nti wana wali particular wanzija sente Katonda yekka yamanyi bwambezaawo okay so madamu Narweiso walina enkolagana y'amaanyi naye ate tumanyi obudde buno ba naye yankwatirako nabika natuuka wakoma kubanga sigamba nti ali related to me just era nyambako enyambako alabika nabako newakoma nga balala bonna bebaze banyambako atuuka nebakoma kukigambibwa nti nno abannamulondo bwe batacankalanya ekivulu kino wafunako akasente okuva mu gavumenti how true sinakasente yona kuva mu gavumenti ojjako mama Narweiso yanyambirako okay so kati mulanga kigwa okubira abantu bampa emirimu nkole wakati nsobola okukola nsobola okukola dde sinateera nnyo but sisobola kutula wano nsobola okwerwanako okay nga tumaliza akatalekeka bebale kumbeererawo nsabiga n'abampa kasente bambezezaawo okozesanga sente meka buli lwogenda mu ddwaliro nkozesa emitwalo 2 buli lwogenda but ezikuddagala gyokka tekuli transport tekuli byakulya tekuli kale nkozesa emitwalo 4 per week ddagala gyokka tekuli transport kale sente era ziyitamu mwezo naye mukamera yamanyi bwabikola almost kamunkaaga oba obukadde 2 buli mwezi
n'eddagala lye bampadde era bajja kudda mu balongooseewo bajjemu clots kubanga we balina okubeera dialysis. Kano si kabi but kaleese infections kabi kalwaza tekaba very clean ate nga ko kano kaba kali okay. Atwogere ku in terms of bills azikuyisa zitya? Zintwalaganya naye sinakyakukola nga womanyi etry nengenda nange neeyotera okunzanga neeyiya naye nga kati concert zisinga nguyire ge mazima kubanga abantu okuntimba kati si kyangu. Omuntu alowooza okutimba Evlyn omulwadde alowooza Evlyn ayinza okulemererwa so concert zisinga ntemererwa kuba ekisinga ekirungi tewali yaŋŋanya kukola ngenda nenkola ansiza nenkola abantu bampa kasente nga mbeerawo kubanga ko bambi badde bakampa. Okay. So mu ddwaliro bw'obeera oddayo because ani akuyambako? Ngendayo olwokusatu Sunday oluusi ngenda mutabani wange most times waba wali okay. watali oluusi ngenda nzika oluusi some relatives oluusi friends ebityo. Twali tulina enteekateeka y'ekivulu obukye basazaamu so tetunaba kumanya nteekateeka ki endala eddako. Twagala okukola ekivulu ekyo naye nga bwomanyi ekivulu tebiba byangu babyakuteeka mu kasente ate akasente konna kaali kafudde so kati tuli mu gezaako okunoonya basponsors biki batuyambeko tudde muteeka ekivulu kibeewo naye nga kyo kyakubaayo tujja kubaayo bwe tukkiriza Katonda. So baali babaliyiridde kuba twali tumanyi twategeerako nti nno mugenda mu kkooti babaliyirire ebintu ebyo nga bwebimanyi gye emisango gye guli tutambula mpolampola naye tetunnamanya kigenda mu maaso. So kati nga Zubairi family eriwa wakati w'obulwadde bwo n'engeri gy'okuzannyamu kuba kati tokyazannya? Zubairi family embeererawo bwebesobodde kuba era omanyi ennaku zino ebintu si byangu but bwebasobodde banyambako oluusi bantwala mu ddwaliro wamba neetaaga entambula bantwala mwami bosi oluusi anona oluusi mukyala we oluusi yena abasobodde. Enteekateeka ya kivulu senga buli kimu kiba kigenze mu maaso akyakubeerawo ddi? Siyinza kugamba nti ddi kubanga sinafuna nteekateeka yakyo ntuufu wabula bwe nnamala oteekateeka nja kwogera. Twogere kati ku mbeera gy'olimu obudde buno abantu akasente kuba ko kyakeetaagira ddala kasente kukola abantu era bengenda nenkola just abantu bampaayo bekwano bange bampaayo era bwe bityo naye nga tewali watuufu nti wano wali particular wanzija sente Katonda yekka yamanyi bwambezaawo. So madamu Nalweiso walina enkolagana y'amaanyi naye ate tumanyi obudde buno ba naye yankwatirako nalika natuuka wakoma kubanga sigamba nti ali related to me just era nyambako enyambako alika nabako newakoma nga balala bonna bebaze banyambako atuuka nebakoma kukigambibwa nti nno abannamulondo bwe batajankalanya ekivulu kino wafunako akasente okuva mu gavumenti. How true? Sinakasente yonna kuva mu gavumenti njako mama Nalweiso yanyambirako. So kati mulanga kigwa okubira abantu bampa emirimu nkole wakati nsobola okukola dde sinateera nnyo but sisobola kutula wano nsobola okwerwanako. nga tumaliza akatalekeka bebale kumbeerawo kunsabiga n'abampa kasente bambezezaawo. okozesanga sente meka buli lwogenda mu ddwaliro? Nkozesa emitwalo 2 buli lwogenda but ezikuddagala lyokka ate kuli transport tekuli byakulya tekuli kale nkozesa emitwalo 4 per week ddagala lyokka tekuli transport kale sente era ziyitamu mwezo naye Mukama era yamanyi bwabikola. Almost kamu 6 oba obukadde 2 buli mwezi.